Yes, Ogambo tia, omulabi wa The Final Channel, no mweleza wa The Final Channel, kansubire buli kimu kitambula marida sena mpozi nze ne family yange tusinzide wano mu Los Angeles, California, okubanga tuba wano mu USA, okubanga tubuza ko munabalabi ba The Final Channel. It is The Final Channel, is announced at SPV Graphics. NUP people power. Abantu ba NUP balaze akajanja oba okujanjawaza okwenjawulo ebatuse mu byobufuzi wano mu Uganda. Story eziri ku social media kati ezitambula. Omukyala Judith Nabakooba Judith Nabakooba bade nagamba Judith babiri Yesu bera nange Judith watubulako bagamba oyo Judith babiri ali mu America gyakikirira abantu bebuyikwe oyo ye shuwadiru tayinza kudda. Omukyala Judith Nabakooba yakiguddeko yabadde mulumbe ewaabwe yemitiyana atandika okwata akazinda alabeko kyagamba abatuuze nze minisita wammwe ababuulidde nnyo ku ssenyiga omukambwe ono tukuŋŋaanye wano mu bungi ebyalina bitandika tolina kyotugamba vaayo wewe kanku akatambi owulire. Akatambya ku mukawulidde awo nga bamutwalaganya bamugamba masiki za government ziriwa watusubiza masiki tuziraba mwasubiza radio tetuziraba mwasubiza padi za bawala tetuziraba kati ogenda tugamba kigwe omukyala n'abatunulira n'agamba naye banna inze nange ndi mubaka sinze government nibo mutwalaganya era kati ke katambya akatambula buli wamu naye mwabasi abase olaba ayombera bitabimukwatako ebitali bibye ndipo biwaini atambudde n'abantu abenyale batambula n'abantu kati yabadde mulumbe mu butuufu naye ebiragiro byennyini yabimenye kuba olaba abantu abali awo mu butuufu basukka mu bantu 10 ate kana akamyufu sakamyufu akaluluka abayufi katulaze ekigendo beerawo era mpozi politics onaakolebwe mu lockdown. Olaba abayufi basimbye busimbi mugongo eyo social distance tekyaliwo ebyobufuzi tebikolagana na social distance abantu obulwadde balinga bwe bavaako kuba kati oyo mubaka yabadde mu bantu abo yasiiba agamba tetulina kubeera nga tuli mu bifo nga tuli mu bangi akazindalo n'akatona akabaka yekennyini teyabadde na masiki ya gavumenti yabadde na yiye eya government tenatuuka ndowooza wowe abantu ne bamutwalaganya ako katambula tuba tukyali awo ne tugwa nekkalala abantu b'emitiyana eyo sebo nabo tebasaaga. Simewo Nsubuga mumujjukira Simewo Nsubuga ono yatambulira mu patulo eriko ba sapusuuters nesibo n'omulembe gw'aba sapusuuta gwaliwo Simewo mutogikwatako ng'atambula na ba sapusuuta naye bamutwalaganyiza twakowa ne bateekamu akayimba mama IUPC nedda kayimbye bubi si IUPC ni waki nupu eyagala jofana na UPC kiki basooka ne bagamba kala ya ready ya UPC nupu negamba naffe yaffe kali n'obuyimba buli bwe bayimbanga mama IUPC twagala obote kasete abanupu ne bakakyosa ne bagamba kati mwagala muze kayimbe kawandiike wawo wansi sijja kayimba naye kansooke nkuteere yaawo. Simewo Nsubuga sooka otulagemu awo ekyekyabaddewo akatambi kankabawo. Era que
n'ebigambo ebyo akumire ku bibanja byo era ensonga agikoze. Waliwo bannaffe abasasuddwa batewali olubugo luno mukadde wange Kibogofu Ssebo omusajja wa Kabaka tabakwiza endukwase. Omukama Katonda eyatuwa Najjuma era yamutute saba omwoyo gwe agulamuze ekisa. Tusinze nnyo ayisa abasajja Kabaka twezize nnyo bana kwesigonda bufuzi. Awo mukulu Simewo Nsubuga nga naye akiguddeko eyo mitiyana bagamba nti abantu bano aba people power tebali mu kyalo, naye nze ndabira ddala ng'eyo mitiyana kyalo. Kyalo kyennyini nno, naye Ssebo nga nawo bakiyita tebasalirwako musale. Tebasalwako musale nga Ssebo batwalaganya abakungu ba gavumenti babagamba bo baagala Bobby si gundi ono. Nze mutya gwe muwandiike waawo, nze mutya naye nga kyenvunyeyo mu luyimba luno nti baagala Bobby ne Nuupu kye baagala kyokka okuwulira. Teriyo agenda bagamba kintu bali tetujja kukkiriza. Abavubuka temwagala kukola. Omubaka wa gavumenti naye Ssebo ebyobufuzi bino byanjawulo era byewuunyisa. Bagamba yokoma okuwangala olaba ebintu byenjawulo. Tukira nga tuli bato ng'omukungu wa gavumenti wabajja basimba n'ebitooke, najjira mu Land Rover kakadde akeeru ne basimba ebitooke awo ne mukuba mu ngalo ne babakolera ebiyitirirwa nga era omukulu wa gavumenti ayimirira. Ssebo waba ayogera mwenna musirika bwecce, naye abaana b'ennaku zino tebaagala kukola, tebaagala kuwuliriza ddala mukulu wa gavumenti kyagamba. Bagamba kiki kyogenda otugamba gwe emyaka 3 tuwulira, naffe mutuwulireko guno ogumu. Ebintu bino bannaye Katonda tuwangaaze 2021 tugirabe. 2020 twagisanyukira nnyo, naye 2020 ono ssenyiga omukambwe yayonoona buli kintu. Nkukakasa 2020 yandinyumye nnyo senga temwali ssenyiga mukambwe. Twandirabye ku zikonvoyi oba raare eyinza okuva wano paka e Masaka. Oyinza okugamba wano yewa wendi, wano wendi oba eyo Dubai gy'oli n'olabanga raare evaawo paka Masaka, abaana basuddemu ennongo. Okuva abayimbi bwe bajja mu byobufuzi badiikula ne bayingira kwateebereza. Era ebintu bino bannayi endowooza Uganda eno mu biseera ebyedda yali ekulaakulanye okusinga wano, kuba kati simanyi full figure mu biseera biri ebyedda nga Ssebo okuyingira mu byobufuzi oba looya oba dokita oba tica obeera muntu wanjawulo. Naye Ssebo jjo ne Bobi Wine adda agamba nti Katonda yali eyo n'agamba nsindise looya n'alemwa, nsindise dokita n'alemwa, n'atunula eriiso lye n'alikuba ekamuutya mu ghetto n'agamba naye gwe murasita wenkutunako kinaaba kitya, enduulu neewaya. Ssebo abantu bakkiririza ddala nti omubanda ye ansa ya Katonda kati. Beba abantu bemulaba. Naye kino kiraga ki? Kiraga nti Uganda etuuse mu kubeera nga ebyobufuzi oba tekyabitegeera oba tebikyalina nnyo makulu, bantu banoonya nsimbi kulya. Kuba Ssebo omuntu waliwo omuvubuka eyajjeyo empapula yakatuula S6. Ssebo naye we yasomye etteeka nti woba oweza emyaka 18 okkirizibwa okwesimbawo. Ssebo naye yajjeyo empapula tannakolayo wadde tannamanya nakikitegeeza kusula mu ositeero, ayagala kufuga nsi. Naye nammwe mutusaasire. At least sooka oyigeko nti n'opangisaako akayumba k'omuzigo ogumu. Tonnamanya naye basula mu ositeero n'okwata omwezi n'odda ku mulala. Tonnayigako nti nno osobola okubeera mu university ne weetwala wekka okusoma nga ne timetable yo ogimanyi teri musomesa agenda kukubamba okwo. Naye oyagala kufuga nsi. Nange kambenga Kenzo, mwana mulenzi wo wangula Uganda njivaamu.
Uganda njivaamu oba kati ndagibwa. Bannange abali eyo munambudamya eyo Omani, Jordan, UK. Nina abantu bange sebo bayinza okumbudamya. Roscovia UK wamata ombudamya. Nkwesiga ojja kumbudamya. Osobola okumbudamya. Sobola okujjayo obudamu eyo. Kwewalala nyinza. Nina bakyali bange Jordan. Basobola okumpa ku mirimu n'enkolerako keyo. Ono omwana wawangula akalu ku myaka 18. Naye kyewonyesa n'amannya ge nageerabidde dda. Simanyi kati nawaana awangula. Naye ssebo ebintu bino byewuunyisa. Ogenda kulabako omwana oyo ku kabaloti pepa. Bagambe kale mugamba abavubuka oyo si ye muvubuka yekkaliko. Ate kwako kennyini osangeko n'omukadde. Omukadde asingako mu bukadde mu Uganda noza myaka nga 9. Bagambe mulaba n'oyo naye lwali twamusibira ebweru. Uganda enyuma eyo Uganda. Naye kambawe akatambi kano mukalabi. Yes, ogambo tya omulabi wa The Final Channel no mwereza wa The Final Channel. Kansubire buli kimu kitambula Maridadi sena mpozi nze ne family yange tusinzidde wano mu Los Angeles, California okubanga tuba wano mu USA okubanga tubuzaako mu n'abalabi ba The Final Channel. Ngamba bugambi nti omukulu wa The Final Channel kyokola kyamaanyi nnyo yongera okubanga oweereza abantu mpozi era nja kwongera okubanga mbategeeza nti yes program yakyuseemu eya 93.7 MBFM radio. Olunaku olwaleero kigenda kuba kitokota nja kuba ntandika ssaawa 4 eza wano USA ez'ekiro ate mpozi Uganda zijja kuba ssaawa 2 luba lwa 6 2 ez'okumakya. Ngamba bugambi oba tugamba nti we love you. Gwe wenna alina akatambiko ng'oyagala okansindikira ogenda ku The Final Channel. Ku The Final Channel eyo spelling eri ekigambo Final Channel 256. Ogende bugenzi walimu about ononye namba y'essimu eriko. Eri 07058807 ebiri ozinoonya wali ku Facebook. Orecordinge ka video yako okampereze. Nja kuba nkateekayo. Olunaku olwajjo nabagambye nti bu video bwampeddeko. Kati ne kano nako kazze buzika nkateekeko. Gwe wenna osobola okunsindikira ka video yonna gy'oli. Mba nja kukateekako. It is The Final Channel, Zanara SPV Graphics. I'm out for now.